Balungi abagalwa mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Njala kwebaza Mukama kubanga mwesigwa eri obulamu bwo wamu ate era n'obwange, atukuumye era nga tukyali balamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mikono gyaffe mwenna abatufunira ku mikutu gyaffe egya Just Gospel, njala kubebaza Just Gospel Media Uganda YouTube channel wamu ne Facebook page, Just Gospel Media Uganda, Just Gospel Sword. Bannange twebaza Katonda, fellowship zaffe zonna eza WhatsApp namwe njagala kubebaza, ate namwe tiimu yaffe eri ku ground namwe njagala kwebaza Mukama ku lwammwe mukola omulimu gw'amaanyi. Mukama akibabalire tiimu yaffe yonna ey'aba intercessors, twagala okwebaza Katonda kubanga mwesigwa. Siyinza kwerabira mikono gyaffe ate abali eri Just Gospel TV, naye twebaza Katonda mpola mpola linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Nze Nicholas kulamusizaako yonna gy'osinzidde. Maaso go waliwo document eyo gy'olaba bw'ogyetegereza erina seal eya magistrate. Kati ni wano nina olukusa okugiteeka wano oba wonna olwo olukusa ndulina. Ensonga zino twazigobamu bannamawulire aba main houses, media houses, twazigoba olw'ensonga tetwayagala mawulire gali diluted era tetwayagala kulabika nti n'abantu bafulumya ebintu nga bali biased era nga balina ebigendererwa byabwe. Abantu abamu baweebwa ssente okufulumya obulimba oba okufulumya amazima. Kama ebazibwe bangi bazze banvuma, bangi bazze bakomentinga, n'osoma comment n'owulira ennaku olina gye nagamba ofaelelele biki comment, bigambo bingi nnyo ebiera byogerwa mu comments. Naye nze nabagamba kuva ku lubereberinde ebintu byange bikwata mpola, ate siri musiru, ate ebigambo byenjogera mba mbitegeeza. Ati kino kirekawa baddaye hard bafutu soldiers ba Mutundwe. Nze nabagamba kuva ku lubereberye siwala na Mutundwe. Kati gwe futu soldier gwe sikuwalana, sina na kyenkwagaza kubanga sina kyenkujjako. Era message zensindika nga zigenda Mutundwe tezigenda wuwo negwalipira n'okola comment at the end of the day ng'ogenda kwekosa. Nze message zembeera nsindika ziba zina gye zigenda eri nannyinizo, era nannyini waazo azifuna oba nfuna ndowooza. Bwe nsindika message ng'egenda eri Musumba Tom Mugerwa, gwe nojja n'ogibuukira obeera obuukidde etokota. Kati olwo omuvubuka omwali awo mumanyi naye yeebuzaabuza abeera mu hidden accounts, naye mumanyi kubanga tumumanyi. Naye ogenda omulengera bambi naye wajja n'asanga comment nga luwaavuma naye n'alippira n'ateekako emoji obuseka n'osaasira. Abeera mu bi accounts ebiri fake ate tumumanyi. Nolaba bambi bw'otakola video takomentinga, videos endala tazibeera kugamba abantu we batyo mainly owulira ng'ennaku ekutte. Kaakati nze nava dda nga nzija mbagamba era nga nzija ntegeeza Musumba Tom Mugerwa nti ssente z'omalira ku Monica mpitirivu. Ennaku z'omwezi nga 17 January bakusamoninga oba basamoninga Musumba Tom Mugerwa ng'alina case ne Naboth, Apostle Naboth. Abatamanyi Apostle Naboth mugende mubuuza abasajja bano wammanga, Musumba Robert Kayanja, Bishop Kiganda, Dr. Sirwadda, ba Apostle Bunjo, abo bajja kutegeeza na Apostle Naboth yani. Apostle Naboth nze mutegeera dda ng'ebiseera ebyo nga bafulumya obutabo bw'e Mutundwe bw'ebikolimo n'ebirala mutegeerera, naye tetwakonectinga nnyo naye ne mutegeera ne mumanya, so n'abaweereza abalala. Kakati ensobi eyasookera ddala era najogera wano neŋŋamba Musumba Tom Mugerwa nti
affidavit gy'okoze okulaga nti weegaanye Naboth nti tomumanyi, ako kabonero kamu akalaga nti waliwo ekitali kituufu. Kuba nze Naboth gwe mmanyi ng'era yoyo nga yali coordinator wo, ate n'otuuka n'omwegaana n'osayininga affidavit. Empapula nazisoma ku maaso mu Mpigi kooti kubanga I've been following this case. Kakati until now babayita for mediation. Naye nze mu byonna ekisinze okunsanyusa, byonna nga bigenda mu maaso, ebbanga lyomaze nga weetooloola, nze nga nkugamba nti eyo Monica looyawo yo mulimu gwe kwetoolooza, era ajja kuwa magezi don't appear in court, but at the end of the day ojja kuba mu facilitating. The more omusango we gweyongerayo ye bwe budde bwe era oba olina okumusasula. Ekyo gyo ge mazima, ezo sente ziri awo. Kakati at the end of the day era ng'olina okusasula omusajja Naboth. Kati mu byonna kwekweka kulimba nti ate tubadde masindi mu crusade nga temubadde masindi mu crusade. Ebyo byonna nga weetooloola odde eno. Nze nakubuulira amazima, naye ekibi nti amazima temugaagala. Kati tuvaayo ne twogera mwe mugamba nti tuli mu kubalwanisa. Nze sirina budde bulwanisa mutundwe, sibulina, kubanga seegomba nayo nti nyimirire ku kituuti kyabwe mbuulire, oba neegomba enduuli balumu ndisinkana Tom Mugerwa ne mukwata mu ngalo ne tukubya naye ekifaananyi. Seegomba kubanga nze ekisooka mu byonna nze sitijja ate seeguya, kubanga Mukama mpadde omukisa ogwange. Singa mbadde mwavu nandyeguyiza nti najja ne nkusaba akamotoka, naye sina kyenkweguyaako nti oba ngenda kujjako oba kino oba kiri, sirina. Mukama mpadde omukisa ogwange. Naye ekibi ekibadde kinnumanga buli lunaku ndi tewali bwenkanya. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yokaana 7:24 temusalanga musango okusinziira ku ndabika. Nze saayagala kusala musango guno okusinziira ku ndabika. Tikati kandabe Tom Mugerwa bwafaanana, ayambala bulungi obusuuti, bambi ayogera bulungi nnyo, bannange omusajja mulungi nnyo, kati okusinziira ku keesi eriwo Naboth oli mukyamu. Okusinziira ku keesi eriwo endabika ya musumba Tom Mugerwa, musumba Tom Mugerwa mutuufu. Naye Bayibuli esomesa naye musalenga omusango ogw'ensonga. Kati nze ne ngamba sigenda kusinziira ku ndabika. I will not judge a book by the cover, but I will go deep into the book and open it. So I started to open the book. Nintandika okufollowinga case eno. Basebo ne banyabo mbabuulira abantu bali mu kulumwa because of men of God. Mwe bemufollowinga bemugamba nti awo kwenfiira. Sikuganye nti tomufiira kumufiireko, but nze nyimiridde ku nsonga yange jinjagala era nagimaliriza. Essanyu lyempulira lirimu, oba essanyu lino lyempulira nti mwatuuse ne mugasimbagana ne Naboth era ne musayininga consent form. Signature eri wansi ya musumba Tom Balaba awamu ne Apostle Naboth awamu ne siilu ya magistrate. Bw'obeera owakana genda mu Mpigi court, olina olukusa mu mateeka inquiring about that case ne bagikulaga mu file zaayo. File number zizo zonna kweziri. Ekisinze mbina okunsanyusa nti Naboth omuwadde ssente ze mwalagaana, omuwadde ssente ze, era nagamba Naboth ne looya we temwongezaamu ssente zonna okusinziira, temwongezaamu. Era njagala kwebaza Katonda nti ne Naboth akusonyiye, kati kiri gy'oli akusonyiye. Naye era ebigambo ebyogeddwawo bibadde bingi nnyo, naye ekikulu kya byonna akusonyiye. N'olabika ne mu kooti bulijjo gy'odduka, naye ku mulundi guno oba tolina oyinza kuddukira, era kooti obadde olina okugigendamu yagalagaana. Ekyokubiri, ne Naboth n'omuwa ssente n'asanyuka, era musanyufu waali, era n'akusonyiwa. Kati kyekyo bulijjo kyenjagala, era kituukiridde. Mukama bambeera omukisa. Ndi musanyufu ku ludda lwange, ndi kino kiwedde. Alinziramu okuwulira nga njogera ku musango gwa Naboth ne Tom guwedde.
Bye.